This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Boda kyamukoze niya boda ya mukuba boda ya mukola naye awonye ekintu yavuddeyo ku kitanda yesebo yama kyagala kugenda jakufuna wano piki kaliwo wa boda wanaaliwa gwe mukozesa wano waloga yankubidde musango boda begendereza kye bakoze junior naye waliwo abajja right now erina abavuzi abegendereza esomerawo kati teekamu 4 points. 4 points. Ngena ku meeting a street shi. Ino yayiseemu dda mama najja. Kali. Tugende. Jalani kumena. Otwalanzi. Wacho obuze ekyo kibuzo. Akantwale gwe fanywa. Era ngenda. Kakati. Ndala. Kantwale. Bana tujja kwatagana. Tuko marofu itamu wano. Marofu kuba oluseke luno. Kali tugende. Talents Limited never to Sakoa. Na konkona inedi dance mundabuli. Kunkuna, amana muwala yefuda tamulira. Chingero kwa live Toronto, Canada. Kuthate Gordon Mackay Road. And also get edition of Emperor Orlando Experience. Mainga kumina msamu kume pirabini mwetano. Gata tamude yeka. Adina Jeno Omega D. Okinga dollars in Sambu, VIP dollars in Chikome. What to tasende? Emiango sa kumina biringa jagudwa wanta. Osumulo kweza e-transfer ku emprolana@gmail.com. Okole booking izo na kuwa mkaga nyamusamvu 530 M0 awonga tukuwa tebo ewiyo. Tugenda kuwa kulukoba live band ne True North Reggae Band. Tosubaba DJ Wakabi, DJ Selector Tim Z, DJ Mandre, DJ Evos, Nabalala Banji, Abantu Escabro, Downtown, Richmond Hill, Mississauga, Durham, Shepherd, Finch, GTA, Toronto, USA, Greater Toronto, Paka, Ottawa, Guno Mukola Gwamwe, Saudi Gulu, Binono Biteke Kidwa, Orlando Events Talents Limited. Wetegeka okukoleza okumanyako okwefumiitiriza n'okwagala nga tutongoza ekitabo Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala ow'Ebunyaaka, ekitabo ekijjudde ebyafaayo obuvo n'obuddo bwa Buganda n'abasajja enjasabiggo, ekitongozebwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre Bonita. Jangu osisinkane Muzeeyi Magala ng'awerekeddwako Misa Kisemakula, Princess Amira, Bizonto Comedy, Mary Hart Stumbetu, Kazibwe Kapo, Hassan Nduga n'abalala bangi. Kati jangu ofune kopiyo ogulira okumanyako ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre Bonita okuyingira emitwalo 5 ordinary, VIP emitwalo 10, VVIP table ya $2,000,000 nga tutongoza Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala. Kasuku nga nzija nkugoberera muzimu ku biwayimirirangako kyekyokuleeta olumu abayimbi abamu abalimiriranga bannaabwe empindi ku mabega nga basasula ba DJs ku radio bali okuba ennyimba zaabwe. So that phenomenon ebaddewo kibebekulu kino kyayogedde si kipya, kituufu akikola okitegeera, but obuzibu obubeerawo Kasuku nti wakati mu kwagala okwogera amazima wabeerawo ebimu nga tosobola kubyogera publicly. Tulaba muno Kasuku nti tuvumirira enguzi but corruption bagamba is a necessary evil. Nti abasinga bajju world over n'ogenda mu nsi ezirina grip ey'amaanyi ennyo ku systems zaabwe, but osobola okusanga president nga agamba nti nakoze bwenti n'empaya enguzi bwenti, but babikola bakaddo. Tibubaamu ebintu ebimu Kasuku nga yes kituufu it is a necessary evil kikola, but when you can't say it nakijja kukulabisa nga bajja kyokubaamu ebituli. So wakati mu kwogera awo nze kyanzijjidde mu mutwe nti nno sente is money the absolute tool in music industry ya Uganda. But I think he didn't say money. Maybe influence. Kasuku influence wotukira okubira essimu ogane DJ okuzannya oluyimba oba muwadde ki? Olu sente sobola obbamu, but we may not say money entirely. Tusobola okusomera something mu bbaluwa
Baruwa Mubasa. Yes. It is about money. Influence comes with the money. Teri kiralo. Nze nkubulira wano. Music industry ya Uganda. Embeera yokayoka joyinza okugana DJ okuzanya oluyimba lw'omuyimbi omulala kumusasula. Omusasula promoting olulwo n'omwana ebbasa ey'okubira olwobuta promoting a rival wo. Eyo kyekasuka ekintu kyebuzaabuza. That is happening. But mu system eno nga tuli mu kulwanisa corruption and that you can't come out openly nobirango oyogera ebintu ebityo okitegeera. But ekyekwese mu ekyo kwe kubeera nti no if you can break ngosobola okumenya ekintu kireme kubeera formed. Kitegeeza olina obusobozi bw'okumekinga. Kubanga okozesa path yemu okitegeera. Obeera nga ssente zisobola okuba nga oziteekayo n'owa DJ owa radio ba DJ abatali omu abali 10 because yagambye buli media owner mu Uganda for the last 35 years buildings gundi eyo bakwano be kyatayo tudeze sente but that is it. Maybe mba media owners abamu business ebere tambula olumu tajja kuwayo shows zirizo bakola ajja kwangwira and all that nekyo kubinti sawa zinalinde corridors of power asobola kuyamba yabo kubako byoyisawo but then ojeno mu micro ngo kimenyemenyemu sente ziba zitambula. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngennansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Lutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ariya ruzungu kade kazo kutijikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulura bababbi abakyala wale somwiro mbenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibali naguno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes. Ntambi soko yambala akantu kano. Naye mama, Kevin abo banakola ddi ku mmeeza zino. Zikaddiye. Naye oli waliwo yakikomentinga n'agamba Kevin. Naye olubuto ddwo bambi. Nsaze.
Osaze, breathe out. Nsi badde kulaba. Tokola bitu byo yagala kukola. Kevin okuva na nyinyi waawo Kevin yatandikawo mu kaga mugumu. Efani kyago tukyali. Gwe tukyaliko. Naye bangambye KCC kye bakola. Tebaweeza. Tusabe busabi. Anti kati wano bali mu residential oba complaining nga yoli. Waliwo no. Oba oli owawali oba wano. Ono itaina sende zi complaining. Kati ya complaining nga wa apartment wali. Neno. Shirabika. No, anyway. Nabantu betagana music wa wogana. Wano wetaaga just kubeera launch. Kuba balaba filimu zaabwe ne bakola ki anyway. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a Monday. Naye Monday yo tusazeewo tetujja kukola katubeere nga tuli mu relax. Era bwangambye nti owaye akantu ke tulina okukola nga bwe twasuubiza abantu eggulo nayomba kanveeyo. Let me come out and yes, we do this stuff. Yes. So, how are you? I'm very good. The Juggernaut. I'm very good. How Obulamu bugamba butya? Si bubi. Mwabageza ko bukalubya. Kye kigenda maaso kati kye kitambula. Ntambuza obulamu bulungi. I'm very happy man. Yes, who is in love. Oh. I know love makes you glow. Love makes you be in a situation where you don't want to, where when you only want is peace. You know, people should find love, Kasuku. It is the only medicine that is natural. Yes. Buli Monday ntambi atero bera ku Gossip Live. Naye Gossip Live twamulabye ali Ibiza, namuleka tali Ibiza. Yagenze Spain. Yasusa nagende Bufaransa. Namulabye ku kisawe kya PSG ne barema. N'avaayo. Kati ne ngamba kati kataliiwo. Kati ntambi tukola ka Gossip Live. Yes, tukoleyo ku Monday. Mukulu Farouk Sakozi onogenda okudda. Ngeno obuntu butambudde. Nene eri abutambuza. Abutambuza. Naye wano ku kusimu kiri kityaba bulaba. Ajuka nene ate alina wa timu ekola. Bozi mukatesigala ekola badayasi bagitambuza. Kamalo laba wano lindako katini. Ate nane ziyalekanga akoze. Sajja mukalaba kalabo oyo. Kamalo laba wano ke yasembyeyo teekayo. Sakozi. Bubuno butambula. Butambulira ddala. Tegusuulwa wuno ng'ayogera lwaki yava ku Bukedde TV. Yali ya Mande Papa Lwafa. Abamawulire bonna nga batabusi. Bavaayo buvi. Waliwo emyaka gy'otukamu Kasuku. Nga just have to say it. Just have to say it. Sinagituukamu. Era sobola kwogera bizibu binasanga bazamba paka 2029. Ebizibu binasanga wa VJ Junior 233 akwasasanga yeyo bizibu. Naye tuyise mu bulamu butali bwangu. Watu kaseera wootuuka nga you can let it out. Nga tugenda kweraliikirira nnyo. Ne kati wano bibawo bingi byo considering nga gwe ntambi no gamba why. Zamba nkyamwaga. Kanchireke. Nenga walabyo Rehema. Rema namulabye. Birthday abadde ya birthday ade ya Rema. I think it's always nice. Rema nzengabe nagamba abantu. Yasoka nava ku bigambo by'abantu. Ate abantu abasinga bakimanya. Nti ffe tuliwo kwogera bigambo. Essanyu lyofuna ng'oli n'omwami wo n'omukyala wo. Wesuneko. We are full of negative energy. Definitely. Kuba saagala ngambe nti they are full. Nange oluusi njogera. Fenna boolaba ku social media aboogera. Tuliwo okuteeka abantu wansi, tetwagaliza. Now, mbagamba nnyo abantu abaliyo, you have to find your own individual happiness. I see. Oluusi tujja ne twogera ebintu nga tetubiinaako mitwe n'amagulu. Yes. Oluusi nga naffe baabitunyumiriza bunyumiriza. Kati gwe olina okubeera in position okumanya nti olina gy'olaga. Tegeera nti olina gy'olaga. Kasuku oyinza okuba oli wano oyagala munyiigira okoleyo byagamba ng'ate gy'alaga waali. So be careful. Abaana bangi obalaba ku social media era Rema era Hamuza. Oba Hamuza enviiri azokya oba aziteeka mu kkala yewuwo. Remo bayambala akabino bakola ki ali Paris. Je Paris. Birthday je ya Musanzi. Yasona kuba show Sweden. Stockholm. Yasokera Netherlands. Yes. Aba Netherlands be bali bamutwala nzijukira. Navaayo. Neyongerayo. So you have to find your own. Ate kati omuntu yasoko kikola ekyo. Yali Rema. Rema yakera ku macha ne yesonyiwa ebigambo by'abantu. Ye akola kyayagala. Kuna mulondo byamuleetera. Ana mulondo I think abantu twamufuna bobi talina byaleeta bamukwano natira omukana ino kuleetera jotabadde nagamba agembo bya ono gundi omwala bwati Jasmine Karo okay. Kale so embeera yeeyo nga bwetambudde
wiki ewedde eyo nalaba mukwano gwange Kamoga wa Kamoga Property ndoza ne guno muti abawandikaawo Kamoga Property naye tumunoonyeeko wiki Kamoga namuweereza video aba bakusokokera iminga musimanyi ttaka lyali lyabwe biki naŋŋamba si bituufu so ate be namulaba nga bamutadde wali ku kooti anyway some I didn't engage him so javola mbenzijukidde kati nino munoonyaako Kamoga nebyo byonna nga byogerwa Kamoga musajja wange Kamoga Property Consultants yatandika njiraba era Kamoga abantu abasooka omukolera in fact Flavia Namulindwa yatulaga Kamoga yamuleetera ndawusi awo ku Island ne tubeera ne Kamoga oyo na sponsoringa kengule ya Simba biki Kamoga yajjanga avuga 10 Rensoko mulaba kyokka Kamoga kyatasudde kubeera smart from the word go yali akuba amasuuti ge ng'ali very smart of course things can go wrong here and there but nze talina kye yali ankoze so sisobola kugamba nti Kamoga muyinako empalana era bwe mba ninawe nsobola omuyamba era ne kubya Suuna Ben namugamba nga tumaze byonna be nawe ya side ya Suuna ne mugamba Haji Kamoga bino saabitegedde kati kansooke nzireko wano ku bbali ebintu mbirabe bwenti nangabo oba bwogambye kubanze bakwano wange mbabuulira mazima sirimba ne mugamba Haji okusinzira ku mwana ono bye yannyonnyodde aliwo kye sitategedde wano naye kansooke mbikole ki mbidde ebbali mbirabire eno so I really have no problem with him but of course I can't say taina challenges ye ng'omuntu nga taina flaws but I need to find him story wajigobereddeko nadde njiraba naye why kanjiterekereza ne lukuloko biri ogenda jiwa Zanero bazi channel ya Zanero bagiyita the final channel yankole yasho bagita in focus with Frank Antani omwana oyo uye wawe nasanga naye akwatirako wano tukwatira wano naye Kamoga essaawa yonna nkutuukako tuwayemu mutyaba kiwandiikaawo wiiki eno tugenda noonyaako ku Suuna Ben tunoonye ku Kanso Namutebi tunoonye ku Atiyamale namufunye yabadde mukambwe nnyo nga wataalidde mukambwe omusajja aba mukambwe anyo omulala awo Segawa John yes ku bya comedy bye twayogeddeko eggulo n'ebisigadde now you had a few issues to clarify definitely tutandikira awo yes era njagala abantu bantegere bulungi Kasuku ekisookera ddala Kasuku mu buli profession gy'ojjamu nga you're a newbie you are a rookie oli mupya you're bound to face challenges but then make mistakes okitegeera Kasuku guno omulimu gwe tulimu because nze kunze okujjako abantu abalala it is now a business to me ebyaddala era osekerera abantu abagamba nti mwe mukola ddi mubeera mu bigambo kati ffe tutunda bigambo buli Kasuku buli kigambo kyenjogera kisasulwa every word ebyaddala technically everybody I say kisasulwa so now this is a business ati mukujjamu tetwalowooza nti yali business abamu twajjamu just ngoli passionate oyagala obeeko endowooza z'otuusa mu bantu oba oyagala omanyikibwe but then katuuka akaseera n'ogamba how am I going to commercialize this ebeere business oba okitegeera kakati wali mu kusooka twakola ensobi mpitirivu nze nange nazikola Kasuku nga wawulira omuntu gwotakkaanya naye kintu woba ogenza oyagala mwambala oyagala omukube oyagala but then kituuka ekiseera Kasuku ng'obalamu olaba Game of Thrones bagamba omukyalo oyo mami wa Dragons Kalisi nagamba Kalisi togeza n'olumba eri ekibuga naye nga alina Dragons nga yagala akikube nini yamugamba wonooba okyokyeza ogenda kusigaza ki okitegeera so wakati mu kwagala okulwana entalo osobola okufiirwamu ebintu bingi naye ng'owangudde olutalo naye nga tofiiriddwa bingi oba kati tuba lutalo obala mirambo bizimbe babikubye wansi na biki kakati ne muguno omulimu nti twalwananga olumu entalo naye nga ziri aimless okitegeera ogenda okuluvaamu ng'ofiiriddwa connections ofiiriddwa emikwano and all that so ekiseera kino we have challenges zikyajja ezo bwe zityo omuntu n'abako kyakwogerako n'abako kyatakkaanya naawe but then gwe wojja how do you respond okitegeera okusigala nga
ochatambulira mu line eyo ennungi kakati akasoko ndowooza yeno era gyendimu era nali nkola show luli ngamba nti Mukama Katonda njagala nyamba nkipingire wano wewati kasuku nze lunafunanga omuntu nga nkubye ninkukubirawo essimu oliwa you understand jangu tumutokose nga nchayo cha but then omaliriza kasuku ngoyi so bizo okoleddemu mpitirivu nnyo ojjukira wenafuna encounter ne Gravity ninkukubirawo kasuku badde wano ku Radio Simba Gravity na number na oliwa you understand but esawa zino ofuna challenge ngesinga neyo osoka noddewo nofumintiriza then after 3 days ngokkakkanya nogamba lemigwanda talk about nogenda okukinyonyola nga oli mukkakkamu nga n'abantu kati bakulaba objective yes nero kitwakirina ale salinze niba nanga bala bangi nnyo and abasinga bafiirwa bingi mu kaseera mbadde ennaku zino ndaba House of Cards yes movie yadda naye mbadde njiraba ennaku zino mu kutandika eno nali njagala nnyo omusajja oyo yani oyo nerabidde erinnya lye Switzerland tuli ku House of Cards omusajja bamuyitaani yali lead character the man rose up yayita mpola okuva mu bwa majority chief whip najja kuba vice president n'atukane kuba president along the way na collapsinga because yakwatagana n'ebintu bingi na you know ekibalo ne kimubulako so mu kusooka nali ndowooza musajja wa mugezi nnyo biki but as the movie went to season 2 episode 8 episode 9 ogenda olaba ensobi kati kikuyamba nnyo mu real life nomanya nti osobola otandika ng'obalaba oti kate bw'okola so many enemies kate bw'otandika okubala ebintu bingi kikomyawo ne wano nti osanga omuntu ng'alina bizinesi eno n'ayagala ate eno n'akola byonna ne bimulema okukola ki so analogy eyo gy'oleese entuufu nnyo sometimes but like I always tell people you have to go through the stages because most times kinyuma nnyo omuntu bw'aba akunnyonnyola nti oluusi ensi togiteekako maanyi nga gwe wennyini okyerabiddeko first hand naye oluusi oyinza okunnyonnyola omuntu nga takitegeera ayira abo kati baatya nnyo baggwamu naye nga waliwo weyatuuka mu kasonda and the world humbled you kasuka okimanyi nze natya nkujja mulimu guno mwenye ku binasinga okutya okukola political critiquing and analysis of course omanyi nature you know but then nagamba how am I going to keep myself in check nasobola yes to come out and criticize ebya bigenzo obubi ngamba nokekipinga ko information nambira informed manyi kasuko jango oli informed okola ensobi ntono ne obatoyina resultinga kuvuma kuvola kusawansi kwemula nebira ngamba ndabira informed ebisere ebisinga era kasuko ndisifunanga ko at least for now kizibu kyonna kyoba bampise ku CMI oba waliwo abangoberera oba bagala mbadde sinakifuna because of that background nakyeteekamu oba kitegeera because there are people abakola criticism eri political but they are surviving but how do they do that and then those facing challenges ezo ne bagenda muki how do they do that then where do you strike the balance so nze bwento now essaawa zino nti challenges zikyatujjira yes ensobi teri muntu kasuku hero waliwo obeera villain waliwo obeera hero you can't be a hero forever so waliwo ensobi ezijja n'okola but then weyumunguza otya now I was very happy ku lunaku lwewakola show ne muganda wange Shalo like I always told him privately nemugamba ebiseera ebisinga the only way you can heal kwetoola n'ojjako ekintu you heal no chejjako no gamba kati ekyo nkyejjeeko because obyatandikira wonna the man was very very silent about each and everything ninge no privately alumwa tina mukaseera we nagezaako ne ngamba the interview I did with Saimo nagezaako kubeera as smart obutagala kulumya any party that was involved ogezaako kuvugira mu neutrality and all that nganze ndo kigenda okubanga kikola naye ate kyayinza bakyakolera nze ndite kyakolera muganda wange and then nanyigira n'okunyigira bino nebyaliwo but then I took upon myself ngamba kamunonye you know you have that talk manyi kinyuma having a talk someone out to kadhani okumuleka oba nalowooza ki yakola ki so I was very happy when he came out nejjako bejjako nawo omusajja mukakkamu ki ku mutima musajja mukakkamu then on the other hand
era ninjagala okutegeeza abantu nze sawa zino era ne musho nakugambye yotaddeyo ku macha. I don't have problem with, for example, Bruno. There abamu abadde babitambuza. Frank, I know buzibu ne Bruno K. I clarified there is nothing, at least on my side. So is muganda wange Junior. Tominako buzibu. There is no problem I have kuye. Ebisede bisaka Kasuku ebitusumbuwa. Ziba ndowooza zaffe ne bitwogera. Someone not interpreting bulala, not perceiving bulala, but ekibeera kuye tekibeera kuggwe. Oba kitegeera. Nenga nze kyenandibadde nsinga okubanga njagala nti singa wasoboka okubaawo reconciliation esobola okubeerawo, but weba tesobose nayo it is part of life. So gwe yagala reconciliation ya boys dormitory? Nandi like theoretically nandi kyagadde, but in reality kiyinza obutasoboka. So yebeera part of life eyo. Oba kitegeera. So one of the things I wanted to clarify, Junior said why he was hurt. Side yange ngenda kogera nganze byabwe bali side yange that he was very hurt when I didn't visit mu dwaliro because he expected me to be there as he was there for me in situations ezimu na citing a situation ya wisdom duke twatwala ne wisdom kaye 2023 September October November twetwala miezi 3 but then ebyaddala yabuzibu bonekaye bwava ku kipozi. Yes, obuzibu wange ne kaye wemba nzijukira bulungi nyo bwava kusanyuka TV. Bwava kusanyuka kuba kaye yankubira n'agamba kuba Junior yali agambye nti okufolinga out kwe ne kaye kwava kuggwe. Kaye nankubira nanga nti si kituufu. Soka yangamba waki banjogerako era nakati agenda kwebuza waki omwogerako. Kaye yangamba mulekerawo omwogerako. Yagenda ku kyeyo ne mumusekerera ne mwogera buli kimu. Naye kimu bibiri ne mumukomyawo. Kaye singa abajjukira bulungi nnyo. Olunaku lwe yali nnyonyi n'agenda. Nagenda ku Facebook yange ne nkola post okumuwa his flowers. Kasuku nze anyone who has done any contribution okutuuka wentuuse regardless of the fights jemba naye waliwo kiseera you have to give them their flowers. That's what I did. Mwali amajige no ne biscuit no just byali byakozesa mu lutalo, you understand, bingi byatuwaayiriza yali atusuza which wasn't siwe kyali. So namuwa flowers ne wano mukumuwogerako just a reference point. Yes. Nti olutalo lwa nga sinaba kugira kuwakaye nange olutalo nasooka okugwamu olutalo lwa Junior ne Kaye lwabeerawo oluvannyuma lwa show gye bakola ne Simon. Kituufu. Ojijukira bulungi. Ekyo Kaye yakinzijukiza. Junior ng'agamba ayogedde ku taata we bikoze bitya bingi nnyo ebyali awo. So ekyali kyabwe nga zisina we nkirimu. Yatugenda okuddamu okulaba nga ku pano takyakola ki? Kyajja Simon ayitanze ntaliko okukola ne Junior. Kati olwange ne Kaye lugenda okujja oledde nga bo ne Kaye bakola ki? Bayawula. Ate nga nkola naye. Ate nga n'olulwe ne Kaye lukyagenda mu maaso, it was still ascending. Kati tugenda okwegwamu nga tuli ye ne tubeera nga abajoininze forces, but olumu yali alwana lulwe just zeegatta bwegasi mu kaseera kaki kekamu. But I appreciate his effort mu kaseera. Kati kwa NBS we mwawukanira ne Kaye wayogera ki? Otawukanira ne Kaye waliwo olutalo lwali lugenda mu maaso wakati wa Alien Skin ne Palaso. Togera ku 2023. Kakati ebiseera ebyo I was nali someone ayogera amazima. Kati dukira Kaye yansoka mu field ye. Omuntu obeera mu field ono otera n'ogamba kati zibe I subscribe ku bantu we bati anything nga bachirwa balwana nzi nabere eyo regardless. So me I never knew those tactics. Obo kitegera kati Kaye musanga wa NUP. Otalo luliwo wakati wa Palaso wakati wa Palaso ne Alien lwatuka ekiseera ne lwasendinga ne luyingira element ya NUP Foot Soldiers versus Alien Skin. One of the Foot Soldiers online was who? Wisdom Kaye. Obo kitegeera. Then me I came as someone sina wendi. I'm just being objective, but then ngate mu lutalo lwa they didn't need that. Kati Kaye nagenda nakola statement mukuba Alien Skin nagamba otaswala okufuna amupangisa milioni we mu kitundu. Tiagwa 2023 ngamba Kaye nedde olimba kubanga 2 weeks ago twampangisa ku movie night school tour ne VJ Junior bisere beranga nkyali wa VJ Junior ngamba ne receipt njina yali wa bukadde bubiri kali nchogera ku air
nekibeera nga kisaabuludde kye yali akoze eki kye yali ateesezza nembeera nga amulabisizza kinda and that was the time Kayenga was a regular panelist Wanikati Sabula nga nange nzize nga nange ndi regular but then nateekawo embeera n'agamba ntambire bw'akomawo sidda kati yekyanga shewedde nange mbuukako girutandikira netwereeterawo nga microphone kuba yanvuma nga sheggwa yatabuka kati webivaako weebiti nange nendeeta kati tugenda okuva eyo nga tetukyalya mu kimu ye twali tukolanga naffe na shows ezimu era nzikiriza nagenda ngaewakayo nenkola show yampa ku platform ye tosikigaana ezimu ku flowers ze namuwanga omuntu naye olutalo lwatujumira ne kaye ne lugenda paka ku radio 4 in fact paka kati toddanga ku NBS lwa lutalo olwo okitegeera kakati ku radio 4 tuka ekiseera musajja nga ne kafuka omusajja wange muyite biri byaggwa emyaka giyiseewo kafuka awalana kafuka alinga bakazi tasonyiwa nedda tasonyiwa gundi ono yani makona ne makona kenyini yangamba jangu wetonde namugana netonda kuki bali bagala wetonde makona kugundi ya Shalom gye yatwite edduwa yangamba jangu wetonde okole namugamba bali babasasula tebali batusasula ki batwa platform sigala wano mugamba mkwano ndeka kakati ngenda okwetonda mbandi yawo msajjawo Negasta mulangira kubira simu ala kyayagala okuintroducinga by that time ku radio 4 ku macha morning show talk show yesawe satu nga ya entertainment nga betaga musamwano asobola okuanalyzing ensonga okitegeera nabindiramu ndabanga it was a good opportunity for me because akaseda katuukako nga yes any platform I could go because I was still trying to okwetunda mu bantu so the safa nga nayo nnyo bya sente mukaseera ako okitegeera so when agenda yao kaye bali bamuyise previously ndoza week nga bbiri nga abaddeko I don't know what happened then bagamba akatugobojja mukaseera ako so ngendo gendayo oyede nga tuli mu lutalo naye wano so nanzanya politics go yazanya backdoor ngendo okulaba nga atandise okubizanyiramu webati so nenkolayo weekend nayo nenkola ki nogita nvayo so nitandika nange ebyange mpola so Nzedekayo we never reconciled one on one, but that is what transpired mukaseera. So obuzibu bwange ne kaye kati ye junior na era bali balina obuzibu ne kaye ni bujjanga butambula ebyadala junior tubale tukolagana nga tutambula bulungi nnyo mu mbeeremu oba endala I could reach out ye baddenga enkolagana but then maaso eno Katonda nandetera Shalom I don't know Giava but yamundeetera netusinkinga netukwatagana netukolagana as a friend ngovudde mu kamera nti waliwo abantu emikwano nga ja kamera mukola seba colleague mukola bukozi nobera n'omuntu nga is a friend yaliwa friend nga newuwa amanyi asobola okunywa y'amazzi newuwa amanyi asobola okunywa y'amazzi ofuna ekizibu nga gosooka najja ye friend yoyo but abamu to be mixing a colleague and a friend okitegeera tuvola nti omuntu abane expectations nyingi nnyo because mukwatagana mukola mwenna nenga ate level yinza obatagamba kubanga erinnya paka ku friend kati abo ne wabeerawo obuzibu so Shalom came into my life nafuuka mukwano gwange very good friend personal level then tutambula then boys dormitory nekola ki netandika forming bwa netandika wetandika ebizibu byonna tuze tubinyonyola abantu ebiriwo tuze tubyogerako ebibaddengawo then ne bireetamu entalo ez'enjawulo buli omu ng'alina olutalo ku munne ng'ogyeko ndowooza ggwe naye kati nze nalina olutalo ne pazo junior ng'alina olutalo ne pazo junior ng'alina olutalo ne Shalom ezo si ntalo nga ssatu nga ziri awo nazo ne zituleetera obuzibu nze nange nefuna obuzibu ne Shalom lwa pazo otwali ku set watu wakola awo nagezaako nze okuwolereza ekyange naye nawolereza pazo something like that ate Shalom nakolaganako ne pazo ojjukira bulungi nnyo n'ebya sente za amini obukadde 10 nampanako omusajja wattu ate saawa zino Shalom is now open minded asobola okwogera kyawulira ku pazo nga teyeekweseemu n'agamba pazo wano wakola ensobi olwa ABCD oba okitegeera but luli was a friend nga tasobola alina omudefending at all costs atekayo omutwe ntibaguteme kulwani kulwa pazo kakati awo nekireeta atmosphere naye wenyini nojja nogansina buzibu na junior wa Shalom I mean wa Seimo Shalom n'ategeera nti oli Yuda nti ndi Yuda
n'akwata wansi ne waggulu kimuliddemu ku kyenkugamba ekyo bambi nti olumu omuntu ayinza okupasivinga obulala nenga si kyekiruubirwa si kyekigendererwa kyo weekityo so ne tubeeraawo mu kwerumaaluma okukola ki okubadde awo paka tuse ku accident ya junior egenda okutuukawo twali ku nagwe waki tewagenda olaba junior mu ddwaliro Kasuku jukira wakimbuuza nako ne ngamba no I'm going to go sobodde gendayo kati but by the way ogambye ogenda ekyengera yes I was planning naye Kasuku olunaku lwennyini lwafuna obuzibu twali ku ddwa lwotajja in fact wajja later when ogenda n'otusookayo so nze nga sola tekuvaawo awo mu kaseera ako you have to have what we call emotional intelligence okitegeera tubadde nekyaliwo uno Shalom ino otalo ne junior ate kati because oli naye afunye obuzibu nti ate kati ovuddewo ate nga ogezayo okujjawo kimujjamu mu 20 ndi naawe kati sometimes emotional intelligence comes in n'obalaabala but mu kubalaabala by'obalaabala bakupasivinga buki bulala so nesobola genda kulaba junior mu ddwaliro enako ze yabeerayo 3 nenga mu mutima gwange si butagenda kumulaba nti nonze muinako obuzibu it wasn't like that Kasuku tulemerera ogenda okuvisitinga abantu olumu n'ogenda ogana okuziika not because nti tetubaagala basi mikwano gyaffe but sometimes obako nawe ebikola ki ebikwatamuko kuba ne mu ddwaliro lennyini Kasuku singa ojjukira mulimu bantu bannyina batalaba junior nenga they don't mean anything yali particular about you and Shalom nkitegeera temwagaana ogenda omulaba mu ddwaliro kati nze njogeranga nze nti ogaana ogenda omulaba tishali because nti muinako embeera it wasn't that nalemerera bulemererwa bantu bangi abalemerera ogenda okumulaba oba kitegeera but I don't think it balina kye bameninga ekiri gyali so kyekyo kinjagala okubanga clarifying that there is nothing kyenina nze ekiri personal ku muntu yenna ndowooza kyenina ekiri personal kya puzzle kyo tunaba kubanga tukola ki kusootinga tetuna kwesootinga tufunako aye ne puzzle yanga nti yali talina buzibu naye wamulemezaamu nnyo n'agamba omusajja oyogerayo gumu ebiri naye maana olufuula luyimba tewali luyimba paseba naye yalemezaamu nnyo sayidi eri yalemezaamu n'akola vidiyo esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna paka watuse n'aluvaamu nga ye ng'abadde alwanisa kisiikirize kye olutalo lwa puzzle lwabadde alina ku saha atuse ekiseera ng'alwanisa kisiikirize kye tosobola kwasooka okubeera ng'oli mu lutalo naye nga at the end of the day oddayo kewuwo n'obalaabalamu ku booking kalisiiti ako nga kakalu naye nga saha g'oliko ye akamala okubanga akola concert ya buli lunaku abooking b'emirundi ng'ena ku venues nga 4 n'osigala ng'okyali mu lutalo naye yet you an artist oba kubanga oli blogger oli entaluza blogger ne artist blogger bigambo ku bigambo nga gw'omukuba terusala naye artist ku artist at the end of the day kyenagambye tuli mu lutalo wakati mu kwagala okuwangula olutalo bingi byogenda okufiirwa oba toli tactical Yesu oyinza omukubuluga olutalo lw'omumwa n'omuwangula mu mumwa n'akuwangula mu finances oba n'akufiriza mu finances oba kitegeera kati lero olutalo puzzle lwe yakola ki lwe yalimu yes saha omuvumi omusinze mu kuvuma but at the end of the day oyagala bakujjukire nti wavumanga saha oba oyagala kujjukire nti wali muyimbi ya booking wanga kanatuka n'akivaamu kati there is no way I could stop attacking a puzzle when he was still on the course of attacking other people whom I subscribe to. There is no way. But also, abantu abamu tebaawula. Omuntu omubuulira amazima n'omugamba puzzle olugendo lugenzeko luki lugenda kusuula. Ruby, you would have done this and this and this. Then he says, oyo mwana oyagala bampaani. Ayagala numbers mubali. Nenga ky'omugamba ekituufu. Because we try to tumaliriza bagamba the end justifies the means. After 4 years, if we revisit ebigambo bye namugamba and right now ani abeera omutuufu ani anaba mu ngalo oba kitegeera kati ne woyogera ebigambo mutwalo n'ogamba omwana oyo mubi ayina enkwe tabeereddewo bakyalibe because the chancelling abantu is criticism ali objective nja kugamba as is kati obuzibu obwajja waawo kati tugenda okwetoloola wonna wonna nze mulinga kyoba natandikidde wali nti omulimu guno oba wakaguyingira okola ensobi nnyingi nnyo but oba toziyigiddeemu tikasuku nze entale ezimu olina zigendamu nga seegaadinze bwe nti mu face ne bakuba kati saawa zino obalaabalamu olunaku olwokuna lwe mbasanga wali nalina kava signinga contract ne Beaver Organic naye nga mu clauses ezirimu mubeeramu ne bintu bingi nnyo bye bakonsale clauses ezimu engeri gy'ogenda okubanga weeyisaamu they don't expect ambassador waabwe okubeeramu intale ezo bakusange ng'owemula bakusange ng'okola ki kati be nafiira mu lutalo lwakaye nabifiirwa nalina basponsors abamu abaagenda olwekyo ne bagamba we subscribe to you because you were this and this and this and this but now we are seeing you're deviating from the personality okivaako yes kati mulimu ezimu n'ogamba kalundye
ne kansigaze bino obo kitegera kabindye kabanvume kabakola ki ne kansigaze kino wekiti and finances kisingo kisingo obukulu yes kati nze kyendike sawa zino. Okay. With them B2C 25 cargo. Eba to Sako. But B2C soldiers ku Friday ngamwenda May. Ku Hotel Africana mu Kampala. Ordinary mtwale VIP mtwale 5. Emeza ya milioni 3. Celebrating 10 years of B2C. Kurune sibyanzibu. Ngene futu lenda ngo yona. Hit ku hit. Walai mujja kuchulira nga 10 May bali jinya mu street jam. 11 kayunga katikomu. 12 May Kaliro Resort. Nga 16 Mbarara University Inn. Nga 17 May Sport Highway Kalisizo. 18 Nana Gardens Rukaya. Wona shinzo mtwalo gumu. Zitundibwa ku B2C Restaurant ku Salama Road, Papa Sport Machindye, Jod Color Solutions ne ku Hotel Africana. Musaleko Hotel Africana nga bucharaba. System gutabiza kutabo twagala kebyana be Cafe Neighbors. Chekuwa Crazy Company ogendo kudawa kanga tolina yadde 10 yahe. Biwagidwa. Right now up. Newman's abakolera obumpwachi. Skypins Tours and Travel abakolera ku Visa ne Ticket. Sukuma Portable Spirits. Oro Mukaya Events nebi setting abunya. Now, you said you have a bone to pick with Bebe Cool. What is the problem? There is no problem. Atengo Bebe Cool yakuoningako. Osabo kasaba kabali kisera na ye. Yagamba Innocent Stanley Ndaula. Alo Stanley nga nchakola ku Investigator TV. Gatuchakola ne Jako yalagawa. Waluluka. Ayalagawa musajja wa. Nchazawo nempo musajja. Namukobera kakati mbadde ndi wano ne muleta akavubu kasimanyi je mukaje kali ku brand kali nyirira okitegeera Bebe Cool nanonyako yanonyako kizalinga bbiri namugamba yakabeera wano obadde wakatuka kati navaawo kamponye naye tekajja kuguma zambiro paka oyansa kupia wano ne mwogera ng'obukuba butonye yanateka mu nkuba Bebe nambulire sawa ezo yenga yambadde enkofiri enkuba temukuba nnyo nze bunkuba nambulire oli mugezi naye singa okitegeera but it was something kyenayigamu nti mu byaŋŋamba byonna mulimu musajja mukulu alina byagamba n'ogamba okay I'm taking this I'm dropping this I'm taking this I'm dropping this era tugenda okuvaawo nga musajja katudde ku night ne wabeera nga mpita nga mbulirayo ka Jameson nga nywako paka omulundi ogwasembayo yali ava ku show ya Mayinja. Yali ya Mayinja yali ya Aruna. Haja Aruna. Kuserena. Yali Aruna yali yani. Nzokwa yali ya Mayinja. Yali ya Mayinja. Bebe Cool najjanga ininga to yayifa na bulungi nnyo natubawo muziki. Kati natugamba after party tugendera kupia wano. Twayo tubeera nnyo. Angamba yagala kini mugabe nalinjagala otulina sharo mwawo. Nagamba bakuwenga bya kunywa. Kati nze nangenda okujjanga enjala ennuma byokulya basena byali bya bbeeyi laba bintumizaamu ebyokulya enkoko omwana n'agamba tebagambye kuteeterako nkoko bagambye ebyakunywa kati ne mbalamu omwenge gwe yali angwidde gwa mitwalo ng'ana ne ngamba omuwala nnyitiramu ogulira ontereko ne pulata bagala ne yamugamba n'agamba nedda yali badde azaaliddeyo ku kantu nze namugambye is a very interesting character, Mr. Bebe Cool. But obuzibu obuliwo era salya byakulya ninywa kati obuzibu kasuku obuliwo nti mu bantu abo abakusembezezza but watabeera mugezi kimala oyinza okugwa mu nsobi nti position gyalimu nga Mr. Bebe Cool ayina waalaga ayina ebirooto bye okitegeera kati gwe naawe kyo agenda okukuleeta wano nga alabe bina kyogenda okukweta ku tebo ye okitegeera ku tebo ye ogenda kuleetako ki twabeera alina kyagala okuyisaawo you have to be there waba alina gwayingidde olina bakusaidi ye kakati golengera ntambi yaguza abantu ntambi yali objective ataagala kwekubira aleetanga ensonga wabawo ensonga nga akubeera amabega Bebe Cool nobeera mu nnyoto nomugamba Bebe Cool nedda kati awo buzibu nasooka okufuna nabi yayogerawo nenzijja nembisaabulula ojjukira olutalo olwo in fact kubani yankubaawo oba yali musajja ono wa Baba TV musajja we yavaayo ku Baba abeera kwani ba Megatron yani Musoga nomukulu kwezi omukulu omulala yali ku Bukedde Nurudini nga basajja be kati babo yafuna ku kiddo nti Bebe waba ayogedde Nurudini alina bakusaidi eyiye
okitegeera ate nze nga siri bwentyo kwegamba ne wana era onoogenda omumala nga Noludini azze era nga ze n'abalala bajja kujja ayino era mba nkimanyi so tukola shawo oba yalina ezzaneru ngenda okulaba amasimu gatandise okuvuga okitegeera nga weeri enkola ye watu oyiwa alwana kusamanya nti nno nawe nsobola okukwata ono gyagira nga nkwatamu but abantu nga balina influence that's how they play world over oba olina influence woyina mu lutalo gikozese ku advantage yo oba olina enamba ya mukama w'omuntu mukubire omugamba omuntu oyo mu keeping in check so that's engeri gy'abadde alwana now nti tugenda okukola shows zino kasuku olumu kasuku kabeere gwe osobola okukola interview nobaako byoyogera nga si omuntu nga siwa ye takipassivinga bwatu they will do a counter show but tekitegeeza nti nno alina personal grudge gy'obeera oli kati bwe buzibu bw'aba personalities baffe mu ggwanga Uganda naddala abayimbi kiteekangako yes they assume self importance eyawaggulu nti yabeera right 200% which isn't right fena obako ogweyinga wrong chobola panels zibeerawo ne bayita Andrew Mwenda ne bayita Semuju Nganda Ofono Opondo Dombo and whichever Mwenda abaya akaba submission Semuju n'agimwambalira yes paka yo mutuka ku compromise the ground oba namugana okukkiriza kati eyo world eno mu entertainment yo teriyo omuyimbi abeera right sawa bina oba kitegeera kati mubimu ku musabebe kulu byayogedde ngakola live yakoze live wagirabye TikTok live bagambye agenze n'agula ne kagundi karinge right bayetegekera TikTok live twamulaye mu video nakagula yadde ambadde ne meta glasses ozimanyi ezo za bei nnyo nitugamba omusajja agenda kutuwa information twateze kasuku nalade nawe bampise nengamba sisobola misinga TikTok nifuna n'ekitabo fune words of wisdom from Bibe Cool kasuku naguze ekitabo kya Pick Fair nalina kisanze 48 pages ne penninga mpya kyo yagenze okugwa nga sinadde agent addemu number what are we why did I waste amaziga ne gajja na naiba wangawo yampide nga nkaaba naga okabira ki ngamba obudde ya nansangula so muwemku yabadde ku interview wagirabye tewetunuza muti aba interview eyo ka snippet katuwe omukulu kayagala okwogerako katutere yao a brief snippet tutandike nze gwe mukompetinga naye nze siri just friend waba DJ nze ndi friend waba nanyini radios ne TV zonna mu Uganda kati nga sinaba kunyiga pesa lya DJ mba nanyize derya nanyini nze bwe ngamba nti oli omuyimbi teruzanya terusobola zanya ku radio kubanga nze nina nanyini radio nina DJ azanya nina MC bonamba creating nzemu emikwano okumala emyaka 35 kati gwe omuyimbi omuto amagezi go galiwa okujja okunzijjako amagezi ago ogakozese yes nozo omuwuliddeawo nga ayogera ku influence ye gyalina media stations mu ggwanga Uganda nti ye asobola okusalawo ekinazanyibwa era wasalawo n'agamba nti omuyimbi Kasuku D toyitamu tokola ki toyitamu statement eyo ntuufu mu butuufu bwayo and Bebe Cool yes asobola okuba nga si eka kikozesa nga ze ya personalities abalala bali mu management eza music ababikola Kasuku nga nzija nkugoberera muzimu ku biwayimirirangako kyekyokuleeta olumu abayimbi abamu abalimiriranga bannaabwe empindi ku mabega nga basasula ba DJs ku radio balibe okukuba ennyimba zaabwe so that phenomenon ebaddewo Bebe Cool kino kyayogedde si kipya kituufu akikola okitegeera but obuzibu obubeerawo Kasuku nti wakati mu kwagala okwogera amazima wabeerawo ebimu nga tosobola kubyogera publicly tulaba muno Kasuku nti tuvumirira enguzi but corruption bagamba is a necessary evil nti abasinga bajju world over n'ogenda mu nsi ezirina grip ey'amaanyi ennyo ku systems zaabwe but osobola okusanga president nga agamba nti nakoze bwenti n'empaya enguzi bwenti but babikola bakaddo timubaamu ebintu ebimu Kasuku nga yes kituufu it is a necessary evil kikola but when you can't say it
nakijja kulabisa nga bajja kubamu ebituli. So wakati mu kwogera awo nze kyanzijidde mu mutwe nti nno sente is money the absolute tool mu music industry ya Uganda. But I think he didn't say money. Maybe influence. Kasuku influence wotukira okubira essimu ogane DJ okuzannya oluyimba oba muwadde ki? Oluusi sente zisobola obbamu, but we may not say money entirely. Tusobola okusomera something mu bbaluwa. Ebbaluwa mu bbaasa. Yes. It is about money. Influence comes with the money. Teri kirala. Nze nkubuulira wano. Ddala music industry ya Uganda. Embeera yokayoka gy'oyinza okugana DJ okuzannya oluyimba lw'omuyimbi omulala kumusasula. Omusasula promoting olulwo n'omwana ebbaasa ey'okubiri olw'obuta promoting rival wo. Eyo kyekasooka ekyo tukyebuzaabuza. That is happening. But mu system eno nga tuli mu kulwanisa corruption and that, you can't come out openly n'obeera ng'oyogera ebintu ebityo. Okitegeera. But ekyekwese mu ekyo kwe kubeera nti no, if you can break ng'osobola okumenyaamenya ekintu kirina okubeera fun. Kitegeeza era olina obusobozi bw'okumeekinga. Kubanga okozesa path y'emu. Okitegeera. Obeera nga ssente zisobola okuba nga oziteekayo n'owa DJ owa radio ba DJ abatali omu abali 10 because yagambye buli media owner mu Uganda for the last 35 years ta buildings egundi eyo bakwano be kyatayo tudeze sente, but that is it. Maybe mba media owners abamu business ebere tambula olumu tajja kuwayo shows zizo bakola ajja kwangwira and all that nekyo okubinti sawa zinalinde corridors of power asobola kuyamba yabo kubako byoyisawo, but then oje no mu micro ngo kimenyemenyemu sente ziba zitambula okubanga olemesa abayimbi. Now kibeera wrong mu mbeera zizino era nakiwakanyizaamu ko obeera ng'ogamba nti no osobola okulemesa omuyimbi kubanga olinde baluzannya. Tulina okukitegeera nti bamuyina grudge ebeera waawo ekintu ekikutanula ogenda ogambe nti emukuba luyimba lwoli wabeerawo personal grudge ebeerawo Kasuku. Bw'ovudde ku bya someone is insecure about rival we na biki byonna waliwo ekyensusa ekibeeramu ne tuli visiting emabega entalo z'abadde nga jjalwana n'abayimbi ab'enjawulo. Tugende ku BBC nga bwe baali bonna Chameleon Bobi Wine naye nga waali because ye tugambye 35 years ababiri baagana okuyitamu. Kati kiba kitegeeza then obeera ng'olina influence eyo nga gwolowooza olina togimonopolize nga n'abalala bagikola ki baba bagirina. Ojja wa DJ agana okuzannya oli amuwenza nnya at the end of the day toba nayo wekka nti omaliriza resources zo zikoze eki zigenze zewantadde awawo obeere ng'opushinga. Tugende mu lutalo lyalimu ne Good Life. Good Life yatuka ekiseera omusajja yamukubira oluyimba ku mukyala we Zuwena omanye jjoga erisinga ebyo, yet there were nobodies in the industry mu kaseera ako kumpi. Kitegeeza nti oluyimba terwalulabyeko wadde ready erukola ki erukuba if you were ogenda kujja ku influence yo obalemesi. But lwaki oluyimba lwayitawo nti wakati mu kubeera nti nolina influence osobola okubira Kasuku wa Star TV aleme kuzannya, but olumu ebintu Kasuku nga birungi nnyo. A good song will find its way. Yes, oluyimba olulungi ebeera nga ekintu ekirungi kyonna nga kiri addictive kibanga njaga. Teriyo supermarket etunda njaga mu nsi, batunda underground. Nenga it is the most lucrative business in the world. Etambulira ddala. Obo kitegeera kyekintu ekirungi kimana n'okiziiza otya kimana ekijja waggulu ziri mu America, Mexico, Ludda wa Colombia we bali bagala we batira Escobar we bali bataddeyo byonna but ejaga yasigale kola ki etambula. So kyekibeera ne ku music nga mulungi wakati mu kumulwanisa okumuzannya era ojja baawa DJ agambe naye nedda ogendera nga awaguza oli agambe alangire munne omulala nga aluko yagambe naye mbasibye luyimba luno nzaabeera akola ki nzaabeera abantu balwagala play for us that song. Yes, we love it DJ please. Now if you can break into baleme kuzannya balala kitegeeza gwe owayo bakube gwe and kibadde kitambula nnyo nti the more the song is played the power play uyitamu kati oba olina sente zi-influencing power play. What happened to Zuwena? Teyayimbako yayitamu okola ki okuyimba mamizu oluyimba lwe nali ndwagala anti mukulwagala ye nga simanyi I like the song owa boda banange nze bisobedde I need a favor banange nze ngenderera
what was its purpose at the time? Kati chipopo abakubaawo kola oluyimba. Chipopo. Obakitegeera. Then alina n'akayimba ke yakola ne Mata yona talina mabanja naona wabasinga jagala nazagala. Yes. Ebiseera byantera nali close nnyo ne Gaga. Yes. Nange nazagala. But my point is nti influence yayamba Mami Zoo to pursue her career as an artist. Yet the man had the resources. That is all making search music industry. No, I'm just giving viable examples. Okitegeera. Si mu bubi. But ze zinzo okulabibwako kale kambeeyo tugende ku King Saha asembeyo okuba n'olutalo naye. Otalo Saha ne bebe ku utandika mwaka ki? Si 2022 2023 wamukolerako statement nti awa yali a smoking a weed something like that. Saha na retaliating anakuba yakuba lwimba ki? Zakayo. Yaita ina busobozi bulemesa Zakayo kuyitamu. That influence jayogerako. Ngawe yagambye nze wensala wo luyimba kati omuntu nga kubide n'oluyimba lukwata kingo so odukkiriza okuyitawo lwaki lwayitawo n'ennyimba za Saha ezizeko lwaki ziyise weewali mpalana Zakayo byansi byakuleka Zakayo lwali lw'amaanyi ema kuba musajja wange si byangu oba okitegeera now kati mbadde nkuwa examples zaabo be yali asobola okugaana ngakozesa influence nini bakola ki ne bayitawo olwa other dynamics besides the influence of directly kugamba ono tozannyo oli wabawo ebirala ebira mu music industry mu ggwanga lya Tanzania Alikiba yagalako okukola tactic yemu ku Diamond Platinum Diamond nga zena amaanyi okitegeera ninga Alikiba influence nga bebe gyalina mu Uganda media Alikiba naye yali agina and he wanted to era baliwo nanyishima ku blog mu Tanzania nga Diamond yachogerako nti bagezako kusasula radio eno nogezako kusasula noja but then otuba tubazemo 10 years later but 15 years later ani ali ku top yeba naye Alikiba yalagawa tegeera jali but Diamond East Africa's finest East Africa's finest awatali ku wadde akubana yo mwaka ogwedde gwamukwata but wakati mu kumukwata yalina koma sava lwakuba nsi yonna Koma sava nsi yonna ne lukuba oba okitegeera kakati awo nkugambira newe ogenze ku ye yennyini akyogera kubanga gambye nti analogy ebeera if you can break you can make and the reverse is true obeera nga olina project ya budget album ya budget abatya break the chains nosooka n'ofulumyako singles 2 that is motivation and circumference. Those two circumference those two songs they are very nice songs nungi ntwaba wechenjawulo audio production ili chibi chai nature ekipya kyalese but then otuba tugenze ku the dynamics za power play nabadde nkebera ku song boost olunaku lwajjo nga circumference eri ku 28 then motivation 28 circumference 33 number what chiche kizirobedde okumakinga 1 and 2 yet song boost yo era bazanyi ku radio and TV where you have influence and the dial or speed dial of the money the owners and the DJs who influence power play is that the number 1 and number 2 because baba cool in fact kyayogera mu bazungu abalina record labels batu kekiseera nga balina promoting oluyimbo olwo bateeka yakasente ne luyigira paka number 1 200 billboard balubere number 1 money yekola kati muli nebuuza nti sente abazimulyako bamukyawo okutuuka ku ekyo nti they can't make circumference and motivation number 1 and 2 era ngenda kukola list mbanoonyi media owners mu Uganda nagenza okuddamu kebera nga list naka abantu 50 ngenda bazuula ne ba DJs mbazuule ngenda ku CID babaguleko omusango gwa obtaining money by false pretense. Why did they lie the man? Eta yagamba nti abawa sente yagamba abamanyi Kasuku nkuzaayo wali omusajja mu statement gyayogedde gwe toje passive nga mutyaba avuga border. That's why you went to the university. We paid sente nyingi nnyo berengo olowooza okusinga kaawo and tekyatumalira tufana okola ne psychology. Can't you use psychology and journalism ne banga lyobaddewo what influences his statement gyayogedde? It is about the money.
But why did the people, the DJ Rogers of this world, the DJ masses, obtain money by false pretense? We have to arrest them. Tulina okuteekawo akakiiko ka Julian Sebutinde commission kubalya sente za Bebekulu billion eyagenda mu project sales. Oba kitegeera. Kakati awo wetuli. Then ekisemberayo ddala nti that statement yayogedde kweno era gye tulimu tekolerako ddala ate. If you can influence media, traditional media, radio and TV and mabala essaawa zino music aina pattern mwayitire endala. Togera ku digital. Nti abaana omwana akola oluyimba nalusulayo ku YouTube, nalusula ku TikTok. Before he knows ng'oluyimba lufuuse a sensation. Nga tamanyi na kumanya lufuuse lutya. Oluyimba lwa Justin Bieber olwasookera ddala lwatundira ku yali Space, that platform it was Space. Blowing out bwe lutyo. Baby, nga Asha yakakazuula. Record labels nezijja nezisigning omwana nezimufula zafude nti essaawa zino you cannot influence essaawa zino online platforms. Kati osobola okubira YouTube totekayo oluyimba lwa saa, toluteeka algorithm yo teluteeka abantu babere nga balusearching. Osobola oba iTunes oba Spotify oba Tidal. You cannot. Nti oba TikTok omwana ataddeyo akantu TikTok nga woogimanyi tumanyi kigenda ku blowing out. Tulabanga ekisiru bwekutte gobba ngale bawuliriza abantu oba kitegeera motivation nga tebamuwuliriza oba circumstance nga bakoze eki nga tebamuwuliriza. So ekyo mbadde nkuwa ekifaananyi ekinene. Sometimes money and influence size dynamics zokazoka is breaking and making. Ngenda ku example ya Flona, my sister. Nali wano nga mugamba Flona twamulaba twanda bawana twamala essaawa nga nnamba twali wano wejje. Yes, nengamba Flona essaawa zino naawe oli wekka. Kati industry ogitegedde because luli twagitegeeranga nga everything was bakikukolera. Yes, kyomwana yaliko abantu nga 8 ba media owners bonna walya ssente buli omuntu yalya ssente yali mu media space eno yenna ku mwana Flona ena mubalyamu nti billions zaali 3 mu bukadde 867 ezamugenda mu myaka egyebiri giyamala awo. Bate essaawa zino nemuga kati Flona tuddeyo ku drawing board era ngenda kukuyambako. Okitegeera tugende ku musajja affe Hanson bali luno yankyabaganya ne musajja wange professor twali tumukoledde gundi egenda omufula Diamond Platinum nga center zirina pamphlet obuviri tubusise tukoze buli kimu kyonna tumutaddeko oluwawu tumukute omwana yatulemerera n'agaana n'akona essaawa zino ali ku Kiburungu nenga sente zaagwa zaali billion 2 mu bukadde 777 mu mitwalo 96 nagwa. Money, power play zaliwo, influence zaliwo, the pure yali amanyi buli omu media, simanyi songo schedule, music schedule, program zibiki. Byonna tugende ku Prince Oma. Money was there. Buli omu gonna manyi nene wa media mu Uganda bamutuukirira. Buli ambo baba wanebyapa. Netukola premier y'oluyimba lw'olumu okula paroni nga batulese n'embalasi. Ekyali awo ku Prince Oma nga twagala kumufuula ki bana boy wa Uganda. Yamaliza azadde mu Grace Card. Prince Oma. Nagamba kale Diamond gundi wabaganye bana boy mufule Omale kubanga linako erinnya Oma. Yamaliza batugamba tagayiza mannyo. Jajjanga nenga sente zaali zigenze zaali billion 2 mu bukadde bwali mukaga sente zoyogere zibo ozexaggeratinga 2023 ebisatu ebyo nzijukira balina bya balu basembu. So omulala ono mwogere ononzikiriza muyiseewo omu ku bayimbi betusenza okuteeka mu sente kwa 2017 mwogere anedda muleke abo bajja malanga boogedde bonna oyo muleke ninga sente zamugenda musigenda mu muntu wange muleke ye sente zamugenda zali billion 2 mu emitwalo gya mu bukadde bwali 337 chimala mu emitwalo 9 neyanza oyo muleke. So chiba kitegeeza nti at the end of the day you can have all the money, you can have all the influence, you can know all the people, but then sometimes nga si ekiri at play obo kitegeera. So awo nze wemba dance jidde ku kintu kya Mr. Bebekulu out of course respect, but the statistics nze kuwadde
Okay. That tactic cannot work. Nadala mu era eno. The tulimu esawa zino. A good 53 minutes for your viewing. I hope you've picked a few things from our discussion. Jakubamba linze mu comment section. Mutubulire. What do you think? Twile bintu bye tufumbe ebijja. So mubeera nnyo Kasuku Live wano. Nina ekintu kyendeeta. Mugenda nnyumirwa obulamu. Yes, you're going to enjoy life. But other than that, kampisawo nange bakama bange. Katono Kasuku. As I told you, this is a business. Every word I say is paid. You don't want me to go to the Kadirisa of Beaver Organic. Beaver Organic ngabajjanja endwadde zonna Kasuku abaweso obutonde. Beaver Organic Kasuku Dr. Senjobe asangibwa w'Emmengo. Buli kawadde konna abaami nga mulina obuzibu mu kufuuyisa, mulina obuzibu mu ki, blood ejjula, byonna Beaver Organic, amaanyi g'ekisajja gikoze ebiti. Awo naona Beaver Organic n'abakyala nga mulina infertility, musubira mulina infertility, bavumulira ddala Beaver Organic. Bamuyita Dr. Senjobe, musajja mukugu nnyo abadde w'ebbanga n'ebbanga. He's tested. Mugende ku Beaver Organic muberenga mujjanja. Munno watch of course yagamba ku mitwalo 3 ya Uganda. Subscribe with the munno watch ku masimu, munno watch kwali ku applications kwetu ku iOS ne Android kwetu ku smart TVs of course era kwetu ne ku www.munnowatch.com era kwetu ba videos ba Uganda bona tubeera nabo banaye mu subscribing esawa zino muberenga mwewala okubeera ntino mubera mu kizikiza n'abasembeyo ddala Nana Herbal Mouthwash yo ku nsonga ez'amannyo muberenga mukozesa Nana Herbal Mouthwash abasanyeza obayosanya bama olusayisayi oli ebinyogogo ebyocha amanyo gali yakutinga bubi owunya akamwa bane kozesa Nana Herbal Mouthwash musange mu pharmacy supermarkets ne drug shops abali beriwanga musange mu outlets ezirete ebintu ebibako e Uganda bufu emune Solange women syrup ne watu bagamba nti abakyala nga mulumizibwa nga mugenze mu nsonga balina menstrual pain. Solange yazo okuberanga abayambo kwanga obulumi abukakkanyiza ddala nosigalanga okola emirimu gyo taratibu ng'oluwombo lw'amagi. So Solange musange mu pharmacies ne mu supermarkets ne drug shops namwe abali Uganda Solange musange mu outlets ezileta ebintu okuvako e Uganda. Awo mbera nkuyiseko nnyo Kasuku. Let me go and get paid. Yes. Mwirama. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu wetu namuza kujira kutoka ntoko ndi mbuzi Sizali samukazi kati ndi muto gwa sasule ewana akyala abulura bababbi abakyala wale somwiro manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange